and gentlemen, this is not a joking subject. The return of Gola Moses. But this is not only the return, but it's going to be the reloaded of Gola Moses. Because when BK is there, it's going to roll. People are going to see the real men. The real men. Ebisiza ku muzannyo w'ensambagere Moses Gola tebiggwaayo olunaku lwaleero atandikidde we yakoma n'ategeeza nga bw'akomyewo mu muzannyo ng'era abazze bamusaba okulwana naye beesibe bbiri. Kakati ninga omusoto omukubeko omuggo ningengo ebiddwako ekyana kyayo nze kumulaba ndi mubbe zambukiri yanziba era nkyamunoonya. Gola obwedda ayogerera waggulu abuze okussa bannamawulire enseko abakuŋŋaanidde mu ofiisi ya minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Charles Bakabulindi bw'ategeezeza ng'omwaka guno bazze n'enkuba empya era nga bonna abeekise mu kkubyo lye bakukifuwa nga bakizza munda. Nayise mu baddokita ne bakebera okugulu ne baŋŋamba vaawo tolina dislocation in the muscle eyo stretch ejja kukavalinga. Gola asiimye kampuni ya Big K Afrobeat kati abagenda okumukolera ku buli kimu wamu n'okumuwa omukisa okuddamu okulwana era nga ku luno abasuubiza obutabayiwa. Kampuni eno okoze endagaano ne Gola ya myaka 2 era emuwadde obukadde 10 bumuyamba okweteekateekera olwana olugenda okubeera mu April w'omwaka guno. Wanawulira nga yagala okutraininga tumusetting up ne fights kati what we have started tutandikidde tumutwala ku training Nairobi. We'll be leaving on Saturday for the next 2 months. Gola agenda kubissaamu engatta ayolekera eggwanga lya Kenya gy'agenda okutendekerwa okumala akaseera okusobola okudda ku mutindo. Wabula omusajja agenda okulwana ne Gola tannaba kutegeerwa naye ng'okusinziira ku kibiina ekifuga omuzannyo gw'ensambagere mu ggwanga Gola agenda kufunirwa omulwanyi okuva mu ggwanga erya Hungary oba Albania n'oluvannyuma bulyoke bumwefuke n'ettugume. Frank Serugo, WSTV, Kampala.